Nze basajja mivule bwadde n'ensolo nkambwe ayagala ensi ye Uganda ng'Abaganda bwe baagala Mengo. Nawulidde omusajja gwe bayita Majambere. Majambere simanyi erinnya eryo oba tulirina mu Uganda oba yava Chad oba Somalia oba yava Kenya. Majambere simanyi oba linnya lyaffe lya Uganda wano. Majambere ng'atiisatiisa okukuba Kyagulanyi Ssentamu olw'okuba Majambere awagira President Museveni ng'awera okulumba Bobi Wine omwana owaffe Omuganda Kyagulanyi nti amukube. Tojja kukuba Kyagulanyi nga ffe Abaganda weetuli. Mutujooze mmwe bamajambere, tetumanyi na gye mwava. Tuliko obusungu bwaffe, tuli basunguwavu ate tuli bakoowu. Mmwe bamajambere betutamanyi na gye mwava, tetumanyi Majambere oba linnya lya Bazaire, Majambere tetumanyi oba linnya lya Basudaani, tetumanyi oba linnya lya Basomalia. Ojje wano e Buganda ewaffe we mwatusanga okuba omwana owaffe Kyagulanyi Ssentamu. Nja kuduumira Abaganda twerwaneko. Mutujooze mmwe bamajambere, tetumanyi na gye mwava. Nze simanyi oba oli Mukyukuyu oba oli Munnakenya. Toyinza kujja wano ewaffe e Buganda ne weewera nja kuba Kyagulanyi, nja kusalako, nja kujja ku ofiisi awo tozanyira ku President Museveni. Bw'obanga oyagala President Museveni tijjuka otijjukireeyo. Totijjuka ng'okuba Abaganda. Leka kwetega kati Majambere yeetega. Ategedde akalulu kagenda kutuuka, bagenda kugaba ssente ez'abawagira President Museveni, ez'abagenda okumunoonyeza obululu. Kati yepositioninga ayogera ebigambo ebikangakanga Kyagulanyi basobole okumutegeera nti mulwanirizi wa President Museveni, bamuwe ssente kubanga 25 ssente zigenda kuyiika ez'akalulu. Kati yepositioninga tojja kukuba Baganda kubanga oyagala babawe ssente. Abayindi ne bajja wano ne bajooga Abaganda, bajooza abaana baffe, baba mistreating abo batulugunya. Abachina ku Kampala Road Omuchina yaliisa omwana waffe Omuganda n'amuliisa ekisiimula seminti. Wali enakawa Abasirilanka bajooga abakyala abaffe Abaganda, namala kuvaayo n'enkambuwala ne babalumba ne badduka ne mu office. Mutujooze wano Abadinka bajooga abantu bafone Rubaga, buli ajja wano ajooga Abaganda. Majambere mujja kujooga Abaganda ne tusirika. Era mu Abaganda mbagamba mulekerawo okubeera abanafu. Tujoogeddwa ettaka lyaffe lyonna, abantu abalina obusungu ku Baganda nga bamajambere, ettaka lyaffe lyonna balitutte. Abantu baffe babanyazako ettaka. Abantu baffe Abaganda basula ku mbalaza, basula mu bisaawe, basula wansi wa miti olw'abantu abajooza abalinga bamajambere. Majambere tojja kuba muntu yenna. Abaganda mbagolokosa mugolokoke, tulwanirire ensi yaffe Buganda, tulwanirire kitiibwa kyaffe ng'Abaganda. Abaganda mulekerawo okubeera abantu abanafu. We are so weak, and when you are so weak you can't even prosper economically. When you are so weak, even politically you can't go anywhere. Tulekerawo okubeera abantu abanafu. Abaganda twerwaneko. Tujoogeddwa, buli ajoogo Abaganda atusanga wano waffe Buganda. Tebatujoogera mu Arua, tebatujoogera mu Acholi, tebatujoogera Kabale, batujoogera mu nsi yaffe Buganda. Majambere tolina lukusa lwonna lukukkiriza okukuba Kyagulanyi Ssentamu kubanga otijjuka wepositioninga oyagala bakulabe nti olwanirira President Museveni. Essente z'akalulu zigenda kufuluma 2025 olyoke okilaimbingire olinnyire ku Kyagulanyi. Mbu nja kujja nkusaleko, nja kukuba ggwe. Tojja kuba Muganda yenna. Abaganda temukkiriza kutujooga. Tufuuse ng'emmombo ze mu nsi yaffe. Ettaka balitwala abantu abalinga bamajambere, tetumanyi gye baava. Batusanga wano ewaffe Buganda. Majambere tojja kukuba Kyagulanyi. Kyagulanyi mwana Muganda waffe. Mbukubanga Kyagulanyi alina byanywa, leka anywe njagaye. Ffe bannannyini mufu tujja kukwata wawunya, tujja kumweterereza Kyagulanyi. Majambere tojja kugolola Tumba gwe gwe tutamanyi gye wava n'otusanga wano waffe Buganda. Ogolole Tumba oligolole Kyagulanyi. Abaganda tujja mweterereza.
tukoye fujjo lyammwe, tukoye ejjogo lyammwe. Mwatusanga wane waffe Buganda. Ettaka lyaffe lyonna abantu abalinga bamajjambere balitutte, abajooga Abaganda. Tuli basunguwavu ne temusobola kutegeera nti tuli basunguwavu. Temusobola kutegeera nti twabako